Omukolo gw'okuggulawo n'okwawula ekkanisa ya Paulo omutuukirivu emutundu egukulembeddwamu kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyolwalira gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo n'eya wakati. Ya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Omukisa gwa Katonda oguva eri kitaffe ow'omu ggulu kubeerenga ku nnyumba eno. Ku mukolo guno omulabirizi Lwalira abatirizaako abaana 13 n'akubiriza abazadde okubayambako okubayigiriza emirimu gy'ekkanisa era n'agatta n'omugogo gw'abagole gumu ogusookedde ddala mu kkanisa eno. Mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Lwalira asabye abakristaayo abalala baleme kukoma kubatiza baana kyokka wabula batukuze n'obufumbo bwabwe. Jole onoofumbirwa omusajja ono David okuba musajjawo okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu bufumbirigano obutukuvu. Mwagazisizza abaana bano okuyingira mu kkanisa. Ekkanisa eyigiriza ki? Okubatiza okutukuvu, okussa ekimu okutukuvu n'obufumbo obuki. Ayongedde n'akubiriza abakristaayo obutakoma kubolerwa kungulu bokka ng'okuzimba ekkanisa okubatizibwa wabula bakkirize Yesu ne mu mitima gyabwe. Akabonero ak'okungulu kaki kakulu naye ekiba kya nnaku bwe tukoma ku kabonero ak'okungulu. Oluvannyuma omulabirizi atadde ejjinja ku kkanisa eno ssaako n'okusimba omuti. Kale abooluganda baagalwa mu kukkiriza Yesu Kristo nzisaawo ejjinja lino mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Nankya Farida yakusakidde gwino ku Bukedde TV.